biliyoni emu ebera miliyoni 100 kitegeeza miliyoni 100 bannange bano ba mafia kati diru eyo meya n'agamba tayinza kugikkiriza era n'asalawo ensonga zino yaziropa n'ow'omukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament Mathias Mpuuga n'agamba kino bakitwale ku floor of parliament kireme kubeera nga kiyita kubanga ye kyasooka okuteesa kyekyali kisinga ku nsonga eno. Mukwano gwange mpuliriza nkulamusizaako weebale gy'otuusako engalo Mukama Katonda yeebale akyakuumye. Mukwano gwange n'obuwombeefu nkusaba vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo ate ogoberere vidiyo eno munnange okuva lwetandise paka gyesembera osooke munnange okakase ebigambo bingi ebizze nga byogerwa naye lwaki tuteeka abantu ku minzaani nga tumaze kubeera nga tusunsula ensonga oba nga twetegereza ensonga lwaki ebigambo bino bizze bibeerawo era nga byogerwa. Meya Erias Lukwago embeera gy'alimu olwaire essaawa zino olw'ekibalwa ekigenze nga kitambula ku mitimbagano nakola ku vidiyo eno naye bangi temwagitegeera nensalawo nkole vidiyo eno mulundi ogwokubiri nga just nkwa analysis ku nsonga ezisembyeyo lwaki ebbaluwa eyo egenze etambula era nga esaasaanira buli wamu. Waliwo omuntu omu agenze ng'akumamu ebbaluwa eyo olw'ebigendererwa bye nga ye ng'omuntu asobole okubeera ng'afunamu. Wano mu Uganda tewaliwo kintu kitambula oba tewaliwo kintu kisaasaana nga tekiriiko akiseesaamu. Alhaji Erias Lukwago meya bino byonna bigenze okubeerawo nga waliwo abanene bagenda okubeera ng'asuuza omutitimbe n'omutitimbe ogw'essente nga waliwo abanene nga mwenna bwe mukimanyi nti mu Uganda omwami amanyiddwa nga Gen Saleh oyo ye mu bya ssente yawamba Uganda yonna. Ebintu byonna ebisinga ebyetololerwako ssente Gen Saleh yeetololerwako ensonga ezo ekyo jjokkiriza nange obagaana. Alhaji Erias Lukwago meya yavaayo n'akola statement eyali ennafu ennyo era nga statement eyo bw'ebanga ekyamazima ddala ekoleddwa teyali tasobola kubeera ng'ejjayo Gen Saleh okubeera nga bw'aba ddala yali akolagana ne meya awandiika ebbaluwa eyo kubanga omuntu nga meya nzize nkulaga wano mu vidiyo zaffe eziwedde nti kati essaawa zino asemberaganye nnyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira nupu yatandikira okubeera ng'ebeerawo. President Bobi Wine okuva yayingira mu by'obufuzi tabeerangako so close nga bw'ali essaawa zino ne Meya Lukwago tabeerangako so close nga bw'ali kati. Mu bantu 10 abasookera ddala bali ku National Unity Platform ne Alhaji Lukwago meya kwali Meya Erias Lukwago abasookera ddala 10 gwe wadde si wa nupu kino njagala onfune bulungi si wa nupu naye akakiiko ak'okuntikko akategeera ennyo mu opposition side tosobola kubuusa Alhaji Erias Lukwago maaso n'olw'ensonga ewabaddewo ensonga ey'amaanyi. Ensonga zino ziri 2. Meya Lukwago zaabadde asimbyeko essira era ng'agenda kusesemya abantu bano ssente. Waliwo gy'ayita cash bonanza ey'abakatelos ne bamafia. Mukwano gwange eno diiru nsava nnyo. Diiru eno ebaddemu okubeera nga diiru eno ebaddemu okugula ettaka mu Kisenyi naye ng'ettaka eryo liriko acres 10. Njagala onfune bulungi tutambule bulungi ompendo woozayo tetujajinganga muntu nga tetumaze kubeera nga tukuba ttooki entuufu. Mukwano gwange acres 10 nga bagenda zigula mu Kisenyi bamafia acres 10 nga bagamba bagenda kubeera nga bateekawo abatembeeyi bonna abava ku streets ne ku nguudo babeere nga babakolerawo akatale mu Kisenyi. Naye meya yali yasaba dda buli division ya Kampala akolebwa division mmeka abamanyi Kampala buli division nga meya ayagala bateekemu obutale 2 obutale buno nga bw'abatembeeyi bano abava ku nguudo era baamulemesa wabula essaawa zino bo bagamba balina omuntu gwe bagala ogulako ettaka acres 10 bateekewo akatale kamu nga ke k'abatembeeyi bano bonna. Naye bw'oba otunuddemu lwaki okola akatale kamu nga kali mu Kisenyi thani okola obutale nga bungi obutale 2 oba okitegeera obutale 2 buli division Emakindi ne bateekayo Ekawempe ne bateekayo mu Central ne bateekayo Nakawa ne bateekayo Rubaga ne bateekayo okitegeera obutale 2 kwegamba
ekibuga kibenga kyongera okukulaakulana n'abasuubuzi babeerenga n'abantu babulijjo babasembereza ebintu kumpi. Lwaki akatale okateeka mu Kisenyi, ow'Ennakawa ajje mu Kisenyi, ow'Ekawempe ajje mu Kisenyi, ow'Emakindi ajje mu Kisenyi, n'ow'omu Central naye abeerenga ajja mu Kisenyi, so nga wabaddewo chance ey'okubeera nga ow'Ennakawa asigala Ennakawa, ow'Erubaga ng'asigala Erubaga ng'alinayo akatale ke, ow'Ekawempe ng'asigala Ekawempe ng'alinayo akatale ke. Oba okitegeera, ne babeera nga bonna basaavingirwa eyo abantu baabwe be babeera nga bagenda okubeera nga baweereza. Ettaka lino ery'omu Kisenyi kigambibwa nti liko acres 10, era acres zino 10 bamafias ne bakatero nga baagala okuzigula mukwano gwange essente empitirivu ennyo nga baagala zigula millions 10 eza dola. Millions 10 oba $100 million, $100 million mukwano gwange ezo sente tozanyirangako. Ze billions nga 37 almost 37 n'ekitundu. Billions, buli billion ebeera mu million 10, buli billion yemu ebeera mu million 10. Kitegeeza millions 10. Bannange bano ba mafia. Kati diru eyo meya n'agamba tayinza kugikkiriza, era n'asalawo ensonga zino yaziroopa n'ow'omukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament Mathias Mpuuga, n'agamba kino bakitwale ku floor of parliament kireme kubeera nga kiyita, kubanga ye kyasooka okuteesa kyekyali kisinga ku nsonga eno. Mukwano gwange mpuliriza bulungi, kyekyali kisinga. Tosobola kukwata billions 37 billion 37 ng'ogula buguzi ttaka. Jukira kuliko n'okuzimba, tonnazimba. Kati ekizimbe kyogenda okuzimbawo oba akatale kogenda okuzimbawo ko kasente mmeka? So nga ate meya yali ateesezza obutale bubiri naye nga buli ku standard naye nga si bw'amaanyi nnyo era nga tebumalawo sente zino ne balemesa. So kati diiru eno meya bw'agigwamu ne basalawo okubeera nga bamuteekako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Diiru endala era bannange ebya Uganda bisekerwa. Ettaka lino baagala kuligula ku musajja amanyiddwa nga Muwonge Bosco. Ye mugagga mbu ndannyini ttaka eryo Muwonge Bosco. Abamanyi ebya Uganda mubimanyi. Ebizimbe bingi mu Kampala mu Uganda wano nga mukwano gwange bakugamba kya keke, nga bakugamba ekizimbe kyo kiraba kya Eke Master naye nga si kyange, nga nze nange ndi kadeyideyi oba kisaati, waliwo nannyini kintu ekyo. Ebya Uganda byebyo. Kati mukwano gwange ampuliriza, waliwo enguudo nga ziriko kilometers 69 enguudo zino ziri mu Kampala. Enguudo zino za ADB roads oba za bank roads oba okitegeera 31 oba 31 nga zino bagamba baagala kuzikola ku trillion namba eya Uganda. Trillion namba trillion namba eya Uganda. Nga kino kitegeeza buli luguudo lugenda okukolebwa lugenda kutwala billions 14.4 n'ekitundu. Billion nakugambye billion emu erimu millions 10 eza Uganda. So kati bala millions 10 emirundi 14 buli luguudo za sente zizigenda okutwala, naye nga luli muno mu Kampala. Sigamba nti luva Kampala kugenda Jinja oba kuva Kampala genda Masaka oba kuva Masaka genda Lakayi, naye wano mu Kampala mukwano gwange ampuliza ezo sente empitirivu nnyo. Meya alinnya mu ddiiru eno, abasajja ne bagamba osaaga. Kati balina okuleeta kiri basobole okubeera nga babikka kino. Ekyokubiri, Meya Lukwago bw'obanga ofunye omukisa nga kituufu ddala gw'omuteekamu ssente obanga ambegawo ng'atuula ku kakiiko akasalawo obanga y'omu ku banene abali mu opposition side ng'akubegera amawulire n'abeera nga agakuwa nga bw'ogaagadde, tosobola kubeera ng'omugjayo olwa settlement gye yakola n'agamba nti mukulu Saleh tatambuza bulungi ki nga bwe settlement gye yakola mugimanyi, sijja kugiddamu. Eyo yamuviirako kalumanywera gye yakola. Era oli agamba kino kitono nnyo kubanga kiri kyekisinga okubeera ng'ojja amawulire mu opposition wo nga gavayo direct ng'omuntu agakuleeterayo ali Haji Lukwago. Tosobola kubeera ng'ogamba nti nsazizaamu enkolaganayo nange, kubanga kyabaakuwa kya muwendo nnyo okusinga enkolagana eno eriwo ggwe naye. So kati ky'oba olina okumanya nga bwe nakunywa nti opposition ku opposition oba omuntu ng'ali mu politics omulabe we anoonyayo weak point ye. Weak point eyo gye yeesibako gye yeezingako kulaba nga aserebya erinnya lye gy'ayagala amukubiremu. Kati
wano mu kutwala ssente zino ez'abakatero baba master ba mafias nga meya bwe yatugambye okulemesa ddiiru eno balina okubeera nga bateekawo ekigibikka okusobola okubeera nga balaga nti Lukwago bamuswaza n'okulaga nti kyagoba oba kyalaga oba kyaliko tikiriimu nsa. So kati gwe gwasalawo ku byonna kikyosalawo okubeera ngo oba ontegedde kyenkulaga. Njagala nnyo obeere ngo mikwano gyange ffenna abakola wakangu ono tumwanalizinga nnyo, tumutegeerenga nnyo, tumutunulirenga nnyo. Lwaki ebbaluwa eno efulumye mu biseera bino eby'okubeera nga Haji Lukwago meya avuddeyo n'ensonga ez'akatale ko mu Kisenyi? Lwaki ebbaluwa eno esatuletinze essaawa zino nga biliyoni ne biliyoni eza ssente zaagala okubeera nga ziyita abantu mu kamwa ez'enguudo mu Kampala? Lwaki ebbaluwa eno yali tevaayo emabega wali? Ye lwaki terinze nejja mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwe tutandise? Lwaki ekiseera kye kimu bino byonna byetooloolera wano? Essente ezigenda okubeera nga zitokomoka zeezo okusinziira ku mmeeya Alhaji Elias Lukwago. Bino bigambo si byange, amawulire siga mu nkukutu siga mu nkubo. Alhaji meya Elias Lukwago mukwano gwange yagakakasizza era n'agamba agenda kulwana butassamuka butassamwoyo okulaba nga bakateerozi bano ne ba mafias abasuuza ssente zino ez'omuwi w'omusolo, era n'alayira nti bino biteekwa okutuuka ku floor of parliament kubanga yayogedde dda n'omukulu akulira oludda oluvuganya mu parliament amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga, onono ng'akiikirira abantu bawali e Masaka mu mukwano gwange. Katubirinde naye twewuunya lwaki essaawa zino ssente nga zigenda kufuluma, ssente nga ziri mu kwagala okubeera nga ziyitawo era ebbaluwa eno munnange lwevuddeyo n'etambula. Kale nno tulinze bulinzi just nze ebadde endowooza yange ng'omuntu n'okubeera nga nkuba ttooki ku ngeri gye ndabamu ebintu. Naawe osobola okuntera mu komenti engeri gy'olabamu ebintu n'okuba ttooki yo n'ompa endowooza yo nga toyomba nga tovuma nga tewali mbeera yonna mbi. I sign out for now. Nkusaba video jimpeere ekigalo gw'omupya subscribing nga kona ne kadde munnange osobola okubeera nga tutambuliramu. Nze AK Maasa kutimbe gagadde olwa AK TV.